Obwakabaka bwa Buganda buvuddeyo ku boogezi oba balambika b'emikolo ku nsonga z'ebyobuwangwa obusaanawo ku mikolo gino. Muno mulimu okufumbirwa oba embaga n'emikolo emirala. Okusinza ku minisita w'ebyobuwangwa n'embiri mu Bwakabaka bwa Buganda, Kyewalabye Male, Kabaka wa kweddiza omulimu gw'okulungamya ebyobuwangwa ebyennyaffe Buganda. Ono okuvaayo bw'ati asinzidde ku musomo ogutegekeddwa aboogezi oba abalambika b'oku mikolo ku ssomero lya Lubiri High e Mengo. Ono ategeezezza ng'aboogezi bano bwe baweereddwa okutuusa ku nkomerero y'omwaka guno nga beeterezezza bulungi era nti guno gwe mulimu ogutalina ttendekero ekintu ekitajja kukkirizibwa. Teri mubulizi wanjiri atagenda Namugongo yadde faatha atayita mu kigo taliiyo lwekyo tusobola kuddira nsonga enkulu bweti tugibalekere nga buli asinga okusaaga ku kyalo yafuuka omulungamya w'emikolo kikafuule. Nti asinga okwogera ebisesa ku kyalo naye kuno ensonga gye tulimu nsonga nkulu nnyo ddala, ensonga ekuŋŋaanya Obuganda n'abataka ne batuula bataata ne batuula, tuteekwa okugirambika mu nnono yaayo. Ono era atenderezza omulimu abantu bano gwe bakola wabula n'abakuutira okugoberera ennono n'obuwangwa bwa nnyaffe Buganda. N'olwekyo tulina okuteeka ebintu ebirina okubeera nga ndi wamu nammwe, nga Kabaka ye mukulembeze waffe, nga bajjajjaffe abataka bafulumiza ennambika, tugenda kutambuza ensonga eno tukitereeza. Wabula tetujjaamu kusanyuka. Takomyeko era akoonyeko n'ebintu ebijja ebigenda byolesebwa mu mikolo gino. Ag'obukaba, ennyimba, ebisoko, engero n'enjogera eziwemula. Owakabina takola ki? Tafaamu okwo yadde ng'omubi omweru. Zisesa abawulira eri naye teziteeka ttaffaali ku mpisa na buwangwa bwaffe, nga waliwo n'abaana abato abatudde mu kidaala. Omukolo gw'okwanjula okuva edda gwali mukolo gwa ssanyu era nga gwesungibwanga nnyo, kyokka gwatambuzibwa mu buwangwa bwaffe. Kuteekateeka ssemasomo tulina essubi nga bwe tulambika obulungi aboogezi oba balungamya abavunaanyizibwa ku kulungamya emikolo gy'okwanjula nga tugobera ennambika ku mikolo gy'okwanjula eyatuweebwa bajjajjaffe abataka ab'obusolya. Bajjajja abakulira ebika ebyenjawulo omubadde akulira ekyengeye awamu n'engo nabo balina bye boogedde mu musomo guno era ne basibirira entanda aboogezi bano okukuuma ebyobuwangwa bya Buganda. Tekiba kirungi nnyo engenderera byammwe kubyawuzaamu, wabula buvunaanyizibwa wammwe kuyita abo abatannaba kubeegattako kubeera nga babeegattako. Munaatambulira obumu bwe buti n'okusingako, ndowooza naffe mujja kutuweesa ekitiibwa n'abataka abakulu ab'olusolya kasita mupanga ennono yaffe emugyerabidde. Manyi bulungi nti obuvunaanyizibwa bwammwe obukulu kwe kuteekerateekera amaka amalamu. Ekyo nno kyewoleka lwatu mu Ssemasonga wa Buganda owookusatu. Bano okuvaayo bwe bati basinzidde ku kuggulawo omusomo ogw'abalambika b'emikolo era nga gwakuggalwawo olunaku olw'enkya. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yagenda okuguggalawo. Omusomo guno gutambudde wansi w'omulamwa ogugamba nti obuwangwa, omutindo n'okufaanagana mu mikolo gy'okukyala n'okwanjula mu Buganda. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.